obadde okimanyi Rema ne Kenzo basisinkanye ku mukolo? Kino losobola kikkiriza ku mukolo gwe gumu nga guliko Sheikh Muzaata. Zino ensonga muzijjukira bulungi, kankomewo nazo. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, Team Jordan, Team Kuwait, Team Muscat, ekibuga ky'e Madina. Mwena mwebalenye okwekumbira ku Projan Media TV. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Gwata na subscribinga bambi. Subscribinga osobola okubanga otweyongako obutereevu. Gwalina business yo ng'oyagalanga naffe naawe osobola okubanga okuba ku namba 0703259666. Omwaka oguwedde enemboozi kanjitandike bwenki. Omwaka oguwedde mu November Kenzo yali bweru mu USA. Muno mu Uganda ekyalimu kyali tokota kisaanikire. Omukyala yali owa Eddie Kenzo gwe bayita Rema Namakula. Rema Namakula ng'era omuyimbi eyakuyimbira obuyimba nga Ekyama, Lean on Me n'obuyimba obulala bungi nnyo. Ne Kenzo yakuyimbira obuyimba nga obonokana ke yayimbamu ng'agamba ayina buddimpo mukajjukira ako bulungi nnyo, ng'era akayimba ako kigambibwa yali akaweeza Eddie Kenzo. Ne eyo si y'ensonga. Ensonga yaliwo mu November, embaga mawuuno, okwanjula mawuuno nga Kenzo bamaze omusuulawo ng'ali mu ggwanga lya USA. Eyo gye yafunira zi pressure ze kwe kuba live. Naye nga tanakuba live waliwo ebyali byatuukawo wakati we Eddie Kenzo ne Sheikh Muzaata. Kinajjukirwa nti Sheikh Muzaata yaliwo butereevu ku mukolo guno ogwa Rema Namakula, era ku bantu be bawa akazindalo okubaako kye boogera Sheikh Muzaata yaliwo. Ne bye yayogera mujjukira twabikola bulungi wano, gw'ataabiraba agenda mu video zaffe enkadde awo osobola okubanga obyefunirako. Mu bigambo byayogera ekyasinga okukwata omubabiro oba ekyakwata Eddie Kenzo bye bigambo byayogera nti awumula amatu, kw'ossa n'ebigambo ebirala bye mujjukira nti kana kambaata. Kana kambaata akagambo ka trendinga nnyo. Kana kambaata Eddie Kenzo baali bakamuweereza butereevu. Eddie Kenzo gye yasinziira USA gye yali naye n'asobola okubanga addamu Sheikh Muzaata. Mujjukira n'amaziga ge yakaaba ku live gye yakuba eyali esaawa ennamba eyaliko abantu bangi nnyo. Yasobola okubanga ayanukula Sheikh Muzaata n'amugamba gw'oli mukulu wa ddiini ate eddiini gye ngoberera gye bayita ey'Obusiraamu. Yamugamba nja sigala nkuteekamu ekitiibwa nga nkussaamu ekitiibwa. Bino mbyogera nga mulaba ka vidiyo ako, mukalaba bulungi nnyo vidiyo eraga nga Kenzo yali azina nga Rema bwa performinga kwogo omukolo gwennyini gwe nkugambye. Omukolo guno mbadde nkyagamba nti Kenzo yamuddamu ng'agamba talina buzibu. Bwe basisinkanye ku guno omukolo gw'olabaawo essaawa zino gw'olaba ku screen yawo, basobola okubanga beebuuzaako. Kenzo n'agamba nze sikuyinaako tabbu, essanyu akamwenyumwenyu kamaanyi nnyo nga y'olabaawo. Kamwenyumwenyu kabadde kamaanyi nnyo nga kiraga ddala nti bano abasajja tebiringa by'abakazi nti omusajja bw'anyiiga ne musajja munne bwe beesanga basobola okwebongako, abakazi beeyitako. Naye ekyasinze okukwata omubabiro ti Rema yabadde apafominga ng'eno Kenzo yadde n'abasajja abe badde banyumirwa akayimba ka Rema nga bw'obiraba awo nga bazina. Kayimba kabanyumidde nnyo. Kinajjukirwa nti bano babadde bamaze ebbanga liweze kati emyaka ng'ebiri nga tebeerabako, nga teri alaba munne. Naye mabegakaawo Kenzo yali agaanidde okubanga alaba Amaru Musuuza muwala we gwe yazaala mu Rema Namakula. Naye mabegakaawo basobola okubanga abamukkiriza n'alaba ku mwana ono, omwana gwe yali alinze ku birthday ya Maya Musuuza. Ng'era ensonga ndoza we zajjanga bategezaako okubanga bakwatagana. Naye ku guno omukolo bwe basisinkanye maaso ku maaso. Naye ekyasinze okukwasa ennaku, Rema yabaddeko security. Yabaddeko security y'amaanyi nnyo nga ne Kenzo mutuukako bwe batyamukwateko mu bugalo nti how are you ex, nga tekisoboka, nga teriwo osobola yita security yamubaddeko. Rema yaze ne security. Mutera olaba Spice Dana bw'atambula n'abo bamutambulirako abo b'amaanyi. Abarema basinzeeko awo. Babadde n'emibiri, babadde bangi nga teri. Kenzo gwe yasobola okubanga yeebuuzako naye yoyo eyamuyita kana kambaata Sheikh Muzaata. Era kimanyi Sheikh Muzaata teyeerya ntama. Naye basobola okubanga asisankanye essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo, beekutte mu bugalo ne baseka
kola kimanyi obuseko babadde bwa serious naye nga kyemanyi basi essanyu nga bw'oliraba liri awo mu kafaananyi oba okusobola okuba nga okalaba bulungi nnyo naye besides that fena to preaching a love ambassador a preaching a love ambassador gwenjogerako yo Eddie Kenzo so ekyo kyeyakoze kyabadde kyamaanyi nnyo omuntu nabwakunyiza bimala ne biggwawo ffe tuli basajja sobola okuddamu n'omukwatako mu ngalo ate n'obanga mwekyawa ne XO tekiganda genda kukola ssente olw'okuba nga XO naye agenda abeerayo ndaba abantu bangi nnyo nga bw'aba nga abuuza XO wange gyali waba gyali tuteeroteeka bupanaga XO wange gyali oba taliiyo bw'aba nga gyali sigenda kujja eyo embeera mbadde nsaba gwagirina ogiveeko wabula akabuuzo ke ngenda okukulekera nti bw'obanga bwali wakyawagana n'omukazi n'okitegeera nti ku mukolo gy'ogenda gye baakuyise naye gyali ogenda oba togenda gwali Projan Media TV osobola okuba nga ompa endowooza yo bw'obanga bwakyawagana n'omukazi nga aba afuse X of course yetaamu naku zino gye bakozesa osobola okuba nga baakuyise ku mukolo X wo gwagenda obeerako osobola okugendako kankize mwene ensonga Julie Mtesaasira yayawukana ne bbaawe emyaka nga 10-15 emabega naye bbaawe emabega kaawo yabadde akuba embaga akuba empeta Mtesaasira mumumanyi oyo pastor yabadde akuba empeta Julie Mtesaasira yasobola okuba nga asindika abaana be ne bagenda ne babeerayo ku mukolo ogwo ne bawitnessinga taata waabwe ng'akuba omukyalo omulala embaga gwe ali ku Projan Media osobola okukola ekintu ng'ekyo bwekiteekamu eyo perspective osobola okugenda katugambe for example Rema yazaala mu Eddie Kenzo omwana Rema asobola okukkiriza Amalu Musuuza okugenda ku mukolo Eddie Kenzo gwawasizako omukyalo omulala gwali Projan Media TV oyinza okuba olina omusajja gwe wazaalamu osobola okukkirizayo omwana wo okugenda ku mukolo ogwo ogwa bbaawo eyali bbaawo ng'awasa omukazi omulala ekyo kyekibuuzo kye njagala okulekera mu ddiiro okyali ku Projan Media TV kwata subscribinga badde nsaba subscribinga kati ogenda kuba osubwa ebintu bingi nnyo bw'ojja n'olabako gwamundi gw'ogusose n'ojja n'olabako katono n'odduka njagala osubscribinge bw'omala osubscribinga hitting a notification bell egenda kuba ekuyamba kinene ojja kunneebaza oluvannyuma gw'alina bizinesi yo gw'alina YouTube channel ng'ekulemeredde egaanye YouTube channel bambi nkusaba towanika tova ku channel yo kuba bukubi oba weereza message ku WhatsApp number eno 0703 259666 ogenda kuba ofuna obuyambi kasente akasingayo obutono ennyo mwebale nnyo mwebalire ddala